Asiya avuddeyo mu Kkomera wabula ono alojja embeera y'Ekkomera. Alabudde nno Ashakama n'amugamba nti ssaawa yonna naye yandireetebwa oba yandikomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda era yandiroza ku mbeera y'Ekkomera etali nnungi. Ono we yakoma watandikidde agenze ku TikTok ye n'abaako vidiyo zaateekayo era nga waliwo oluyimba olwa Catherine Kusaasira olugamba abampalampa sitidde. Oyo nno ye vidiyo gy'asoose okubeera nga ateekayo ate era n'abaako vidiyo endala gy'ataddeyo munnange nga ali mu kubuuzaako kwabo abaakomezebwawo mu Uganda naye ate munnange ng'embeera gye balimu si nnungi. Olwo n'abadde ayogera ku Adija Kigozi kw'ossa ne Calvin Kayanja. Nyabo mugamba mutya abava ku kyeyo fiita ne zibaboola. Mutulekeemu ekituufu kiri nti muli babi omulungi asigala mulungi. Muli bulungi wabula ono aliko live emu gy'abaddeko munnange n'atandika okulojja embeera y'Ekkomera. Agambye nti embeera tebadde nnungi naye yeebaza Katonda olw'okuba nti namusobozesezza okuba nti nno yateereddwa. Baddayo ne babakima nabo ne bannumiriza. Bannange kugira abaana be bakulumiriza abasukka 8 nagamba nfwaki kanzikirize enzisigadde tulekere Allah kale kanuna kikyagenda okunkolera naye oyo bagenda muteekako omusango gwa human trafficking ajambuuze kye nabaddeko kati olaba Dubai izi nene ndalalala bo bayina etteeka lyabwe. Kati ono nakyala yazze nabakuba kusimanga omwana ng'oli Uganda ng'oli simanga munene ofuna mirimu kyokka naye talina takola. Nagambye Mukama kiki kino ali ku visiting visa myezi 3 yakatambulako omwezi gumu. ate mugambe visiting visa twaweddewo nakyala mugamba nti no Dubai teri mirimu abaana b'abantu abaagala okutwalayo bababbe. Dubai tekyayi mirimu agulirayo omukadde bulungi. Etteeka epya lyafulumye erya human trafficking nga ne bakusanga ng'otolosa omwana ne bakimanya nti bamutolosezza eryo etteeka likusika. Okitegeera ne bw'oba wamusanze kukuba n'omuyamba omuyambangaani bane mushayalinge live donasiya unaze bulijjo mu mwagala share the live abali wa donasiya abali eno buli muntu mushayalingire muliko bangi yakomyewo tulumya abennugu bane timu katse badde nawo okuva mu ntandikwa okuva fetwawulira ne tutandika sabula kikopo era nange wenkomerawo yesimo baba nansi basimanyi kabasobola don't team you. Thank you. Well, that's it. Well, I got to start with you. Tubaleke babona bakubiranga companies abo zibayambe. Bwe tugenda kwewa Ritah Kaggwa avuddeyo n'ayanukula gwe omulabi wange wa Newspark Channel naddala mu abavaayo ne mubeera nga munnange mumwogerera olw'ebifaananyi ebyasooka okufuluma nga yakakomawo mu ggwanga lyattu Uganda nga bamu mugamba nti musiiwufu nga bamu mugamba nti mumpi nga bamu mugamba nti alabika bubi kakati avuddeyo n'abeera nga abaanukula katubeere nga tumukuwa. Tubavuddeyo recently bagamba Ritah Kaggwa nga talabika bulungi abantu ne batandika okusala ebigambo nze nga ndabonyirira. Okay, but I think they're based on my flight fatigue, my flight jet lag jenafunye. Of course, I arrived early morning, the entire night in Abaden never sick flight. Of course, they don't expect me to be wearing heels. Why could Ritah be in flat shoes? Yes, I mean I came looking like the way the airport looks. Just look at the way your airport looks. That's the same way I looked. So, that nothing much. Maze 13 years in United Kingdom.
maze 13 years maze 20 years nagenda kusoma ne mala kusoma kati ndikola PhD so entunula yange I look very appealing most especially to my husband and my fans banjagala and my family banjagala to be like this bwaba ntunulira njulise Black yavude nagamba nti ngolabika bubi Bad Black yakoze compliment I don't think she did but if she did the way she did a compliment if she did the way I look at myself I look so amazing the fact that I'm happily married and my man loves me like this it's so amazing Utawulo ne Bad Black try tumanyirwa gwawo nolaba yavude this time around era still naku stinking abwati obuzibu gwe ne Bad Black buzibu ki simanyi buzibu cha simanyi Bad Black really chanja gaza naye I think she's after fame from me which I tried to offer her one time like ngobola bambade ndudo kumwogerako nze simanyi nti no she even made those compliments because I don't even remember that she still exists nze mbade ndudo kumuwuliza simanyi I don't even know what she's up to okitegera simanyi sijja kulimba simanyi bro omuntu akubimba ntu omulira agamba banga lyomaze yuko olabika bubi tulabika bulungi I don't think she did but if she did like I've said I still look more amazing than her I still look more amazing yeah okuva kunyonyi noberamu ngolina jet lag when I slept the all night it doesn't make me look bad I'm a very beautiful woman hey sit about sasamaza gwanga like I came out the way the airport looks look at your airport galibana tunudde badde agala nyambale nta heels ku enter the airport kulinga gamba nti Bad Black atali nyanga ku flight kyogezako gamba akoma mu Asia ogenda Asia similar normal flights but there's no jet lag I don't expect those are short hauls chengezako gamba we are talking about a long haul is no quarter flight ya 8 hour no quarter ya 2 we don't have a direct flight from here if we had nobody seen a jet lag but because we have kuvamu no quarter Kenya no quarter banojeba no quarter Ethiopia ngabasinga bakushera oba no genda mu nsenda ba Amsterdam bokutekele now bakata so we don't have straight you don't expect someone that has sat on a 8 hour or 12 hour flight to look so tali yo tabakulima especially it was an overnight flight tell you and I'm proud of myself that the fact that I traveled with all my kids looking like that I was normal extremely beautiful mwami mulese mwami uyo ayimiridde yo mwami wange nzize n'abaana bange bana bonna n'omwami ne security guard wange ogenda kuba okumibwa everywhere since ngenda kuma everywhere I always have to move with people my family it's part of my family omuntu ayagala okwebuza Ritah Kaggwa kikyo kimye Uganda ozze kola ki omuntu atakimanya ayagala kumanya Ritah Kaggwa ozze kola ki partly ndizokulaba ku my dad because my dad is here and secondly I was born and bred in Uganda thirdly I've got businesses I'm doing here fourthly I've come to sign like 4 endorsements here ambassadorial deals so fifthly I miss home the sixth point is I miss food and the breeze. What is the relationship taking you so far? My relationship, well, this is not really a relationship anymore. It's husband and wife. They are married. So when it's a relationship, probably just be a boyfriend and girlfriend. But this one is proper family. We are having a home. And I love my home. It's treating us very well. We haven't had a problem. Everybody understands each other. Yes. I'm on the other side of the Africa. I'm from West Africa, Nigeria. And that's where I grew up before my family had migrated to England. Bwetwetambudde obadde mulabi mulungi naye katusooke okuba nti no tukusaba obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza ng'onyiga akadde ka notification muno ne baba bakutegeeza buli lwe tubaako amawulire ge tutaddeyo ne gabeera nga tegakuyitako like nga vidiyo eno ate era oleke obubaka bwawo mu comment section abali wabweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga lyettu Uganda tubaagala nnyo.